Kituufu tufayirinze okusaba okweyimirirwa munnaffe Ssaalongo Erias Lukwago okulaba nga twongera okulwana olutalo lw'okumununula. Kuno kusiika bulamu, ate asiika obulamu tassa mukono. N'olwekyo tetujja kukoowa okufuba okulaba nga eddembe lya munnaffe tulikomyawo n'asobola okubeera nga alya butaala awoze naye ng'ava bweru. Nga bwe mumanyi yeetaaga obujjanjabi, yeetaaga okulabirira obulungi ng'omuntu omulwadde yenna. N'olwekyo tukomyewo okusaba kkooti ey'ekisa ku mulundi guno emusaasire emute kubanga talina musango, alina amaka ag'enkalakkalira agamanyiddwa, talina nteekateeka ya kutaataaganya bajulizi kubanga n'obbamanya tabamanyi, si flight risk, talina nteekateeka ya kudduka mu ggwanga lye, musajja ssemaka, talina gy'agenda kuddukira. Ate n'ennaku etteeka ze liragira okumuggalira nga tannawozesebwa enkaaga bwe zimala okuggwako aba alina eddembe okuteebwa, okuweebwa okweyimirirwa kwe asobole okuwoza ng'ava bweru. Tulina essuubi nti ku mulundi guno munnaffe banaamuta. Mukama bakuume. His condition, you just need to see him. His condition itself is worrying. It continues to worry us. Unfortunately, the law requires us to produce a certificate from prison saying that they cannot properly look after him. But they also know they can't. They cannot handle his situation. But so we have not received that certificate so far. We hope they will reconsider and give him that certificate. But his condition continues to worry us. Yes. Obulamu bwe si bulungi, tebweyagaza era bweraliikiriza. Etteeka litugamba nti bwe tuba abogendera ku ground eyo tufune ebbaluwa okuva mu bamakomera nga bakkiriza nti basobola kulabirira muntu afaanana ng'oyo. Tebannaba kugituwa, tetunnagifuna, oba oli awo banaakirowoozaako ne bagituwa kubanga yo twagisaba. So oba oli awo ebiro binaatuuka ne beekuba mu mutima ne batuwa ebbaluwa eyo. Naye nabo bakimanyi nti tebamusobola, embeera ye tebagisobola bw'abanga wakusigala nga mulamu. Naye mu kiseera kino katugendere ku ebyo nti ennaku 6 ziweddeko tajja kudduka era bakimanyi. Ne kkooti yakyogera, temusuubira kudduka, temusuubira kutaataaganya bajulizi wadde oludda oluwaabi. Kizibu ab'ekitongole okukuwa ebbaluwa eyo kubanga manye ekitongole kigwa wansi w'executive, ate executive yeevunaana omuntu. Tulowooza nti waaliwo ensobi mu kukola etteeka eryo, n'ebyo si bya leero. Kama bakuume. A bail application this afternoon for the Honourable Erias Lukwago Ssaalongo to be released on bail. The grounds basically are that he has a fixed and known place on the board. He cannot abscond. He has no intentions of interfering with witnesses or even the prosecutors, or you can say the prosecution case. He has no intentions of running out of this country. He's not a flight risk. He's a man of advanced age, as you know. And he has spent the mandatory period on remand of 2 months, 60 days. So we are hopeful that this time court will be kind enough to release him. Of course, he's entitled under the law. So we hope that he will be released on bond. He's got substantial sureties. At least the sureties have been certified before. They are known to the state. So we look forward to having him out. We shall keep trying. We would rather fail and try than failing to try. Yes, and he's not a threat to national security. He's not a threat to our tranquility. He's not a threat to anybody. He's simply a lawyer. Yes.
kandi era bwewawali basaanidde kuwani tutta ku bwongolo Charles. omulugo otakyakola balombe wadde